bamaze okubinunula nga tatidde drone ezinza okuva ku muliraano kubanga eno border region erinaniganye ekitundu erinaniganye border n'eggwanga erya Ukraine kaakati tatidde olw'ensonga nti abarasha bongedde ekitundu kino okukyeddiza. Okugenda kwa Putin wano kukakasa byenkugamba nti abarasha balabika banaatera okubeera mu full control kubanga singa ekitundu kibadde tekirindaba kubeera safe eri Russia omukulembeze gwe babadde tayinza kugendayo agendedde mu military uniform n'ayogera n'abaana n'abagamba nti mwebale nnyo kuba kikopo. Oluvannyuma footage ono ne bamulaga TV z'eggwanga erya Russia ne bamulaga ku TV z'eggwanga erya Russia okukakasa nti ddala omukulu abaddeyo ebifaananyi ne bifuluma ne vidiyo newankubadde ng'obugenyi bwe ogenda wano mu kitundu ekiyitibwa Kurusiki tebaabulangiridde agudde bugwi bw'avuddeyo ne babiraga ne bagamba nti commander in chief abaddeyo amagye ag'eggwanga etibwa erya Ukraine ame commander kituufu n'akkiriza n'agamba nti ebyaddala we are pulling back. Ame commander w'eggwanga etibwa erya Ukraine bamuyita Alexander Siliski, commander in chief Alexander Siliski ategeezezza n'agamba nti ebyaddala we are pulling back to minimize losses. Obusajja butuleetera tusazeewo amagye gaffe ogapulinga back tutegedde nti abamu batandise n'okusala ensalo okudda ewaka mu Ukraine. Era agambye nti akaseera kano kennyini ng'abasajja babaleetera priority ennene esigala kulabika nti esavinga obulamu obw'abasirikale. Agambye nti akaseera kano akakazigizigi ekkurusi kye tulina okulabika nti tukola kusavinga bulamu bw'abasirikale. To this end the units of the defense forces if necessary bagenda kulabika nti badde emabega. Bw'ati yagenze maaso n'okeka nti akkiriza kyokka n'ategeeza nti newankubadde waliwo pressure okuva amagye g'eggwanga erya Russia bagenda kusigala nga bakyataddewo embeera. Tutegedde nti mu byonna ebigenda maaso busajja bwa Kim Jong-un obu Ukraine abapiganaje abacuba abava epyongoyongo omurasha bamukulidde omulimu gwa ttendo nnyo. North Korea abasirikale baayo nti bakoze omulimu gwa ttendo nnyo ogezaako okuyamba omurasha Ukraine. Russia ne North Korea wanatuuze ku Lusiki omulimu bagukoledde ddala bulungi nnyo akaseera kano naye nga wakyaliwo okulwanagana okukyali active ddala mu kitundu ekiyitibwa Sudiza outskirts z'ekitundu ekiyitibwa Sudiza. Siliski agambye tukyalwana. Abarasha bamaze okusimba bendera wano ne badde headquarter y'abasajja bayitibwa wa Ukraine ekibuga Sudiza. Kati abarasha basimbyewo bendera kyokka Ukraine egamba nti yadde nga kiri bwe kityo bati tubadde naffe tukyalwana ebitundu tukyabirina ebimu ku nkingizi tukyalwana tetugenda kumala gakkiriza tutyo. Embeera nga bwegenda maaso nukuleka nti etambula. Abasajja bayitibwa Abamerika balindiridde Russia egende maaso nukuleka nti obaoliawo ekola ekkiriza unconditional naye nga tetaddewo bukwakkulizo bakkirize a complete 30-day ceasefire wakati wabwe n'eggwanga eriyitibwa erya Ukraine. Kakati baba Russia bagamba temutupapirako tukyetegereza tukyetegereza bakyetegereza bagenda nti mutuwamu akadde tulabe bye mwateesezzaako. Naye omukulembeze wa Russia gye bavuddeko yakisiinyaako katono n'ategeeza n'agamba nti ye ayinza okuba tawagira kya temporary ceasefire nti nnaku 30 luddemu ye ayagala a full stop. Bakikanyeeko bamanye nti Russia afunye bino Ukraine yafunye bino olwo nno lugende maaso n'okulabika nti obaolyawo luggwa. Kati embeera nga bwegenda maaso n'okulabika nti etambula bwe bityo babiri bwe tubirengedde kyokka nga ennaku ziri 1113 emmundu ng'egenda maaso n'okulabika nti evuga wakati w'eggwanga Ukraine n'eggwanga eriyitibwa erya Russia. Otegedde ebiri ekkurusiiki munda mu Russia ebitundu byayo ebyagiwambibwako ebisinga ebyeddiza era bikanga abasajja n'atera obafubutula badire ddala e Ukraine. Kaakati munda mu Ukraine kiri kitya? С днем Великой Победы! Ура!
abakulu munda mu ggwanga ettibwa erya Ukraine batubuulira ebigenda maaso n'okweka nti bitambula nenge ennaku 10,1013 ng'emmundu evuga kasogedde nga Putin atanula okubalumba kale n'abe Ukraine batutegeezezza ne bagamba nti waliwo emizinga egy'eggwanga ettibwa erya Russia ne drones ebiwerako ebigenze maaso n'okweka nti empulereza bikubiddwa ku kibuga ekiyitibwa Kyiv abawerako bagenze maaso n'okulabika nti oba oliawo bafunye ebisago so nga era obulumbaganyi obulala obukoleddwa mizinga gya Russia drones za ggwanga ettibwa erya Russia zirumba ekibuga ekiyitibwa Odessa bana bagenze maaso n'okulabika nti ampulereza abafiiriddwa obulamu bwabwe ate nga bategeza nti chief of the general staff eggwanga ettibwa erya Russia bamuyita Valery Gerasimov ne bw'ati avuddeyo n'agenda maaso n'okulabika nti ategeezezza ku ebigenda maaso Kursk agambye nti mu kaseera kano they have retaken about 10,000 square kilometers mu kitundu ekiyitibwa Kursk essaawa 24 eziyise ennaku 5 eziyise settlement seziweredde 24 Abarasha bagenze maaso n'okulabika nti empulereza babyeddiza Abarasha tebasaasaga bagamba nti mutwali twabalekera bulekezi katubakube embundu munagenda maaso n'okulabika nti empulereza mugiwulira. Kakati mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero otegedde nti obulumbaganyi businga bukulira ku kibuga ekiyitibwa Kyiv akiri masikati ag'eggwanga eryo n'ekibuga mukwano gwaffe ekibayita Dnipro ekibuga kibayita Odessa ebyo ebigenze maaso n'okulabika nti birumbiddwa Russia nga bulijjo akozeseza drones n'emizinga atululiza egy'omutawaana agyakubye ku ggwanga eryo eriyitibwa erya Ukraine newankubadde nga gasinga okuvaayo gabadde Kursk mu kaseera nga tulindiridde ki okusinga bagambye nti tulindiridde okulaba ekigenda okubeerawo. Russia kereza ebyateeseddwako oba nedda nabagambye nti si wakupapira naye nga tulindidde okulaba biki bigenda okulabika nti oba oliyaawo bivaayo. Kankujukiza ba Mahamudu Properties gwe munafaalina ennyumba ez'abapangisa landlord towanzibwa abapangisa tebakusasula mu budde olina kizimbe kya bya busuubuzi oba maduuka Mahamudu Properties Limited bazze kujja ku Swiss opangisa bagamba nti bakubanyiza landlord n'ofuna ssente zo nga toyombi na muntu yenna togenda mu looni tosinga nnyumba zo totunda amayumba gulu abapangisa batakusasula byekwasiba Mahamudu Properties ali emitalo w'amayanja basobola okulabirira property yo n'ofuna ssente ku akaunti yo kakati osobola bakubira timu yaabwe okutuukako gwe landlord wonna wooli noti 745 10 noti 745 10 noti 755 91 730 ojja kuba ati munnanga ofuna bulungi ba Mahamudu Properties atenga ensitaniro mumanyi ekyagenda maaso wano ku mpewo za Pal FM abasiitanyo nako olwaleero ye Mutebi Abdul Ganiyu owekanyanya Ibrahim Mutiaba Nkoba Izamikeses Ismail Sadi Mutiaba Kasangati Asiarwa Mabombo musubidu okulabika nti mutuuka wano ku ssaawa nga tezitasukka 7 musobola okuleka nti mweteekateeka ate musiitaane olunaku olwaleero. Kaseera kanena nkujjukiza Ali Black Labor Export Company Limited baliko mamboga wali kumpi n'eddwaliro KCC ebyetaaga abola n'abalenzi abagala okugenda okukola ebweru w'eggwanga abala abagenda okulanga ba housemaids wakati w'emyaka 20-38 mugenda kulya Saudi Arabia ne Kuwait beetaaga n'abola n'abalenzi abagenda okukola mu supermarket ne warehouse ba bike riders abagenda kukolera Kuwait ne UAE ba construction helpers mugenda kuzima ku bisaawe eby'ennyonyi olina okuba nga oli mulamu bulungi ate nga olina passport atagirina bajjajja kufunira ku ssente entono ddala 0702 084 779 074 41 7 banafa bujja kubala nti obafuna bulungi nnyo ate bakutwala ebweru w'eggwanga. Barani Habo Center nabagamba nti gwomwami yanafu amanya g'obutonde bwogera mu ssaawa okuwa mwangu osobola obusuzi nawe yegaza prostate ofuisa kumu olumizibwa nga ofuisa olina obuka mu kawago otuusa okenda amanya g'obutonde ekyupa gye bayita mafuba extra ya mitwalo 3 zokka mafuba extra mitwalo 3 zokka eddagala basobodde kutuusako nawooli mu Kampala n'emiriraano bakuleeta mafuba extra ku mitwalo 3 noti 7 noti 8 883 8 kakati era gwatawanzibwa omugongo n'ennyingo bakuledde ekyupa eyitibwa magumba extra ya mitwalo 2 n'ekitundu ow'ennyingo n'amagumba ekyupa gye bayita mafuba
baji bayita magumba extra ku mitwalo 2 n'ekitundu bali ku noti musanvu noti 8 88 31 81 jakuba bafuna bulungi bannafaabo atenga inkujjukiza era management ya African Academy Islamic Nursery and Primary School bagamba nti okuwandiisa eri abayizi kukyagenda mu maaso bifo bikyaliwo nursery pa ku kibiina ekyomusanvu genda owandiisa omwana ku ssomero lino asome kompyuta asome Quran olulimi oluwarabu oluswahili ssaako n'olufalansa environment nnungi yeyagaza eri omwana asoma kati scholarship ekyaliwo 3+1 oleeta abaana basatu ne bakuwa omunga wa bwereere ebisulu bya mulembe ddala okumanya ebisingawo ojja kuba ku noti musanvu noti 3226 eri noti musanvu noti 3263 noti 6 noti musanvu noti 3263 noti 6 noti musanvu 2 4 16 38 nebanafaabo nabo nga obafuna bulungi songera nkujukiza Nesha Black Tea ago majani agajudde dekende lya Uganda galimu ebirungo ebyomisa chai gano gamangu gulamu 125 aba hotel restaurant ko sanna mabwaka mugetanire utuka kudduko ba supermarket isaba Nesha Black Tea amajani agati wali wane kubuko esimu okuba ku noti 75 36 noti 75 noti emu 63 nadago yagalo gasubula atenga ship with us base gibasabaza byamaguzi mu bwangu ddala okuva China mu nako 17 biba bituse Mombasa paka Kampala enako 3 leta container number oba yagala kwegatereba no mukuletibwa group egi bekwati buli kimu kijja kuba kitambula bulungi bakula clearing ne forwarding ku Mansa Plaza level 2 mu namba S13 balinanye Kotolio Mall noti 7 noti emu nyamukaga 16 9 noti 7 noti emu